Keera abatalina omukungu kyabajja kutuukaayo okukwatira Bendobendo Magistrate eyabadde omukungu ku lukiiko lw'Omubaka amyuka ow'abakyala atuula Bendobendo Magistrate. Bana obugalo n'okusiima kuleberera byamukungu Keera. Tuzaako omukungu abadde amukulira omukungu Primrose Kalungi ng'oyo ye mukungu abadde atwala abakyala esaza lyonna eryabaweereza abakyala. Omukungu abadde atwala ensonga z'ebyobulamu ye Dr. Joy Charles Kechene. Robert Nchibi yatwala Bendobendo mwatuula n'atutuusiza certificate. Omukungu Godfrey Ssekisonge abadde atwala ensonga z'abavubuka. Omuvubuka omuto omukungu Godfrey Ssekisonge abadde atwala abavubuka. Omukungu Winfred Nantege ono abadde omumyuka wa protocol musaza ya Ssaabasajja Nantege abadde agikwasa amaanyi g'abavumu abamanyi mwali kubyemu mu ngalo ez'omwanguka kubebyo yazikolerako ne ku kitanga mu ddwaliro lyonna. Omukungu Nantege webale nnyo obaliriza lukoleza Uganda. Omukungu George William Kalanzi yabadde akulira protocol mu bujjuvu esaza lino eryakuzibwa mu Ireland. Omukungu George William Kalanzi oyo yabeera emabega wa buli kimu kibeera kitambula byuma magaali amazita naye ng'ate ne protocol atambuza. Omukungu Geoffrey Rutaya oyo abadde akulira obwakkalani obugwanisiza omuwandiisi omukulu omuzibu ku lukiiko lw'Omubaka. Tweyanziza tweyanzenge mukungu Geoffrey Rutaya. Mukungu Geoffrey Rutaya abadde amyukibwa certificate gye bajja okutereka wabbali abadde amyukibwa omukungu Janet Nabatamukiriwe. Tulina omukungu abadde akwata ensawo yaffe omukungu Rose Sewali era waali akamwezi kano esinga ateese bulungi era tumwebaza mukungu Rose Sewali abadde amyukibwa mukungu Daniel Olwasa yabadde akwata ensawo omusajja certificate ebadde etambuddemu omukungu abadde akola emirimu egya wano nawali akwasaganya emirimu emingi abadde mukungu Lawrence Muyimba. Simanyi oba bali akamwezi kaleero naye bw'aba taliiwo omukungu atwala Bendobendo ya East London ajja kumututuusizaako certificate ye. Mukungu Nabudde.
ennangwa n'ennono abadde Mukungu Fred Semugera. Mukungu Fred Semugera atuula mu Bendobendo lya North London bw'abataliiwo certificate ejja mutuukako. Omukungu abadde ayamba ku Mukungu atwala Bendobendo lya East London, Mukungu Pasco Sekasamba. Omukungu abamu bita Pascal Mukungu Pascal yabadde ayamba Mukungu n'abudde Bendobendo eryo erya East London. Kati Mukungu n'abudde kusaba osigalawo n'abamyuka bonna ababadde bamyuka Omubaka Owekitiibwa Ronald Lutaaya mwimuke mujje mweyunge wano Mukungu n'abudde. Abamyuka Rachel n'abudde waali wano yabadde atwala East London. Omukungu Okukiyaga abadde atwala Manchester. Omukungu Rebecca Bukulu abadde atwala Scotland tali wakamu yaba abisoma. Ampadde okusoma okwebaza Omukungu Robert Mukiibi oyo asigadde akyaweereza mu kifo kyekimu. Mukungu Okukiyaga oyo naye asigadde aweereza kino ekirabo eky'omuyuka okusiima omulimu gw'okoze ndowooza kati ekwasa sokoddeyo omuyuka aguma abadde naye ate era abadde aweereza abadde mumyuka w'omubaka kyekirabo ekyo ekyokubiri kyafuna. Omukungu Rachel n'abudde era naye afunye ekirabo ekyokuba nti abadde amyuka ng'atwala Bendobendo lya East London. Omukungu abadde atwala Scotland, Omukungu Rebecca Lubega Bukulu. Ndowooza Mukungu Kiyaga yalinaaniyo. Abamyuka Abakungu tubasaba mutambule mpolampola bamuddamu bifo byabumwe. Tujja kufunayo akayimba kampi nnyo maama ng'agenda okuddayo atule tweyanza maama okutukolera omukolo ogwo omulungi bwekutyo. Amawugala nga akayimba kawedde tugenda kufuna okwogera okumpiki okuva eri Dr. Sekweyama oyo nga yaliwo ku omubaka eyali atwala essaza lino nga owekitiibwa tanakwata mu nkasi. Nolwekyo ajja kuba ate atubuulira obubaka obwo tulyoke twebaze omubaka waffe mu ngeri y'enjawulo.